Ebikolwa by'Abatume Essuula 2. Akeegugungo bwe kakkakkana, Pawulo n'atumya abakkiriza n'abagumya, n'abasiibula, n'avaayo n'agenda e Makedoniya. Bwe yamala okuyita mu bitundu ebyo, ng'agenda ababuulira ebigambo by'okubagumya, n'atuuka e Buyonaani n'amalayo emyezi 3. Bwe yali ng'anaatera okusaabala okugenda e Siriya, Abayudaaya ne bamusalira olukwe, kyeyava asalawo okuyita e Makedoniya. N'awerekerwako Sopateri mutabani wa Puulo ow'e Beroya, ne Arisitaluuko, ne Sekundo ab'e Tesalonika, ne Gaayo ow'e Derube, ne Timoteyo, ne Tukiko, ne Tulofimo ab'omu Asiya. Abo ne batukulembera ne batulinda mu Tulowa. Ennaku ez'emigaati egitazimbulukusiddwa bwe zaggwa, ne tusaabala okuva e Filipi. Bwe wayitawo ennaku 5, ne tubasisinkana mu Tulowa, gye twamala ennaku 7. Awo ku lunaku olwaddirira Sabbaato, bwe twakuŋŋaana okuliira awamu ng'abooluganda, Pawulo nga bwe yali ow'okusitula enkeera, n'alwawo ng'ayogera nabo okutuusa ettumbi. Mu kisenge mu twakuŋŋaanira mwalimu ettaala nnyingi. Pawulo bwe yalwawo ng'ayogera, omulenzi erinnya lye Eutuuko, eyali atudde mu ddirisa, n'akwatibwa otulo tungi, n'awanuka mu kalina ey'okusatu n'agwa wansi, ne bamuggyawo ng'afudde. Pawulo n'akka, n'akutama waali, n'amuwambaatira, n'agamba nti, "Temweraliikirira, akyalimu obulamu." Awo n'addayo waggulu, n'amenyaamenyamu omugaati n'alyako, n'ayogera nabo okutuusiza ddala obudde okukya, n'alyoka avaayo. Omulenzi ne bamuggyawo nga mulamu, ne basanyuka nnyo. Ffe ne tusaabala mu lyato, ne tulaga mu Aso, gye twali ab'okujja Pawulo nga bwe yatulagira, kubanga ye yali waakutuukayo ng'ayita ku lukalu. Bwe yatusisinkana mu Aso, n'asaabala mu lyato, ne tugenda e Mituleene, ne tusaabala ne tuvaayo. Ku lunaku olwaddirira ne tutuuka mu maaso ga Kiyo, ate olwaddako ne tutuuka e Samo, enkeera ne tutuuka e Mireeto. Pawulo yali ateesezza okuyita mu Efeso, aleme kulwa mu Asiya. Yayagala ayanguwe, Pentekoote bwe kiba kisobose, emusange mu Yerusaalemu. Awo Pawulo bwe yali mu Mireeto, n'atumya mu Efeso, n'ayita abakulu b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bamusisinkane. Bwe bajja n'abagamba nti, "Mumanyi bulungi nga bwe nabeera nammwe okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asiya. Naweereza Mukama n'obwetoowaze bwonna, era mumanyi nga bwe nabonaabona ennyo olw'enkwe Abayudaaya ze bansaliranga. Mumanyi nga tewali kya mugaso na kimu kye saababuulira, era kye saabayigiriza mu maaso g'abantu bonna ne mu maka gammwe. Nalabulanga Abayudaaya n'Abayonaani bakyuke okuva mu bibi byabwe, badde eri Katonda era bakkirize Mukama waffe Yesu. Kaakano ŋŋenda e Yerusaalemu, nga mpalirizibwa mu mwoyo nga simanyi birimbaako. Wabula Mwoyo Mutuukirivu antegeeza mu buli kibuga nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde. Naye sifaayo, oba mba mulamu, oba nfa, ekikulu kwe kutuukiriza omulimu Mukama Yesu gwe yankwasa, ogw'okutegeeza abantu amawulire amalungi ag'ekisa kya Katonda. Kaakano nze mmanyi nga mmwe mwenna be nayitaayitangamu, nga mbategeeza obwakabaka bwa Katonda, temukyaddayo kundaba. Kyenva mbalumiriza olwaleero nti bwe waliba azikirira, teguliba musango gwange, kubanga saagayaala. Nabategeeza byonna Katonda by'abaagaza. Mwekuume mmwe mwennyini, mukuume n'abantu bonna Mwoyo Omutuukirivu be yabakwasa. Mulabirirenga ekibiina ky'abakkiriza Kristo, Katonda kye yeefunira n'omusaayi ogugwe yennyini. Manyi nti bwe ndivaawo, abantu abalinga emisege emikambwe baliyingira mu mmwe, ne batasaasira kibiina ky'abakkiriza. Ne mu mmwe mulivaamu abantu abaliyigiriza eby'obulimba, basikirize abayigiriza okubagoberera. Kale mwekuume, era mujjukire nga bwe namala emyaka 3, nga siyosa ekiro n'emisana okubuulirira buli omu mu mmwe nga bwe nkaaba n'amaziga. Kaakano mbakwasa Katonda abakuume, n'ekigambo ekifa ku kisa kye kibayambe nga kibazimbe, era kibafunyise omugabo awamu n'abo bonna abatukuzibwa. Seegombanga ffeeza oba zaabu wadde kyambalo kya muntu n'omu,
mmwe mumanyi ng'emikono gyange gino gye gyakolanga ebyo nze n'abo abaabanga nange bye twetaaganga. Ebyo byonna nabikola okubalaga nti bwe tutyo bwe tusaana okukolanga emirimu, looke tuyambenga abateeyinza, nga tujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu eyagamba nti, okugaba kwa mukisa okusinga okuweebwa. Pawulo bwe yamala okwogera ebyo, n'afukamira nabo bonna ne beegayirira Katonda. Bonna ne bakaaba nnyo amaziga, ne bawambaatira Pawulo ne bamunywegera. Ekyasinga okubanakuwaza kwe kubagamba nti tebakyaddayo kumulaba, ne bamuwerekerako okumutuusa ku lyato.